kitalo nnyo ekyakyali wange nno nali mukyazaako ne wano aliwa Wamala Robert Rumanyika owa URA bambi yafiiridde mu kabenje batomedde enjovu mu kiro enjovu neewulira obusungu akamotoka nekeetikka nekasambasamba teyavuddewo musajja wattu enjovu yawulidde ng'olusumaali olugifumiseemuko olugitakudde kibi nnyo nkozi amawulire mangi nnyo ku social media okwo gasaasira n'okwongera okulaga ennyiike n'okukubiriza bannaffe abakozesa enguudo okubeera ennyo abeegendereza naddala awo mu bitundu ebyo awasalira ensolo ezo olina okuba nga weegenderezaawo nnyo sayidi eze kaluma awo wo ng'oyingira kaluma oti amazike ga chimpanze gaagala nnyo gaagala nnyo emmotoka lumu yatufaako awo wennyini nali manyi tewabeera bantu naye abasirikale babeerawo bangi nnyo era ddakiika nga 10 twali tumaze okusalubwako basirikale ba UPDF mwebaani mulaga waako ffe tulumba naffe pulungo genda wa Jenusale gye mwali mugendo olonga muno ng'abayimbi nga bannabyabufuzi ate ffe twali balwanyisi ba bisiyaga mbadde nnyo mu lutalo nga muno nayo ki kumwebuuzaako oba kisoboka okubirwanyisa oba tekisoboka omanyi yalina amagezi awo aba wabula nga temunnagenda we muti mutandikire wano mugende wano netulumba awo mu kutusiibula awo ne batugamba mugende kale mweba emmotoka ewonye kati mugende netugenda bwe tuti ebirala ekintiisaawo nno lwakuba ndudde okuyitayo ekkoona eryo natambulirangayo nnyo naddala obudde era weeriri nga ndaba wafunda naye buliji kati bagikola anti kati baterezaawo ndudde okuyitayo naye nga olunaku olwaleero sipiika agenda kubeera nga ali confirmed n'omumyuka we era waliwo akabuuzo ke wambuuzizza wabadde oba oŋŋamba ki noŋŋamba nenkugamba ye NRM yayindoosinze tebannafuuka noŋŋamba ayi webafuuse nenkugamba kyenkana kyekimu because they have the majority era ffenna tukimanyize naawe nti owa NRM abeera ayiseewo bulambalamba ennumbers mu palamenti zimataringa nnyo ensonga lwaki tukugamba nti owa NRM kasita basonga nti ku gundi ate bwe balina engeri ya solidarity tebaayo ka chansi ka saidi wali ku saidi eno omulala oba independent nakuyega abe NRM ne bakwatibwa ekisa ne bagamba katulonde ono okulonda si kisa aba NRM abo balina principle kwe batambulira ekivudde mu kokasi ebiseera ebisinga ne bwe kiba kirabikanga ekibi tebabeera nanno bwebaba bavuddeyo bakkaanyiza kimu nga basizza kimu nti tugenda kulonda both ne bw'obabuulira ebyenkanawa tebasobola kukyuka nga NRM ne bw'okuyega otya kyebavuddeyo nakyo mu kukasi kye batambulirako kirungi oba kiyina engeri olumu gye tukiwa kirungi okuba nti batambulira wamu n'okusalawo kwa pate yaabwe kubanga bw'obeera ng'oli mubaka wa palamenti oba olina pate gy'ova bw'eba nga erina interest zaayo olina okuba ng'oziggusa ogiyambako okuziggusa naye ate ne kibeera kibi mu ngeri endala nti bw'obeera ng'osazeewo okugamba nti gwe ogenda kutambulira ku bya pate oba oliawo ne biba tebimaakinga bakutwalayo abalonzi bo n'osigala nga gwe by'oyimirirako ekyo kibeera kibi kibeera kibi waliwo we kibeerera ekirungi wano mu kulondalonda wano kibeera kirungi nnyo bw'obeera ng'oyisaawo interest za pate yo kitegeeza oli royo eri pate era otambulira wamu ne interest zaayo naye ate ku ludda olulala nkugamba ekikunyigirizaamu bwe kiba nti akaseera bwe kabaawo nga pate kyeyagala kikuubagana n'abalonzi bo kye baagala n'obeera mu dilema n'obeera awo wakati nga tolaba kituufu kyakusalawo erudda kibeera kibi nnyo era tulina be tulabyeko abaasuuliddwa abalonzi ne basalawo obutaddamu kubalonda nga bagamba nti
mmwe mu kifo ky'okuweereza ffeena abantu amaanyi gonna mwagamaliranga ku kitebe bangi be tulabyeko abeenyigiranga ennyo mu party activities naye nga tebali mu bantu tebagenze kutuusa buweereza mu bantu abantu baasunguwala ne bataddamu kubalonda. Omanyi nkuleetedde ekyo kubanga ndabyeko majority ez'abantu ba members eno mu councils nga balondeddwa naye ate ba speaker ne balonda abalala erubaga kyaliyo olunaku olwajjo kyasurprisinze nnyo abantu b'emukono kwemu ku districts ezimanyiddwa ennyo nga eŋŋundiivu mu kuwagira side ey'opposition okubeera nti baafunye speaker nga wa NRM era mpulidde ku masimu awo nendaba kwemulugunya nga bagamba ne madamu Namboze yataddemu amaanyi okulaba nga NRM bano bafuna ebifo ebyo. Ekasawo mu wiiki ewedde abalonzi meeya eyayitako yalonda deputy we nga NRM n'aleka banne bonna nga bw'olaba balimu ezo bwe yandigambye deputy wange NRM akulira eggombolola Kasawo yalonda deputy we nga NRM speaker ne balonda bulungi wa NUP kuba bebanjeera deputy speaker yali amanyi nti wa NUP agenda kuyita mu butereevu olw'okuba balonze speaker wa NUP bakansala balondawo NRM ekyo kikolebwa nga bw'obyogedde kyekyandibadde ekituufu omuntu n'otomuteeka mu kifo oba ne mutamulonda mu kifo lwa kibiina oba lwa ggwanga oba lwa ddiini nga President Museveni bw'azzenga abyogerako nti ebyobufuzi by'okutunuulira obukundi you identify yourselves nga weekwata ku ddiini nga weekwata ku pate ekituufu kyandibadde kyakulonda muntu mu position olw'obusobozi naye ku mutendera gwa parliament oba ogwa national ng'ogyeko zino council zino ezijja za local government NRM yakola ekintu kyayo nga ekiyita mu caucus chairman waabwe kyasimbyeko nti kino national chairman kyebatambula nakyo mu parliament ate nga tukiraba bulungi nnyo nti parliament ekola kinene nnyo mu kushapinga engeri eggwanga gye linaatambulamu. It is a very sensitive house. So ekyokulonda omuntu nze nja kunzika nga nkugamba nti ekyokulonda omuntu olw'okusinziira ku pate ye mu position buba bulyazaamaanya bw'amaanyi. Omuntu mulonde, omuntu muteeke mu kifo olw'obusobozi bwe n'ebiruubirirwe by'okuweereza abantu irrespective of their parties. So bannamukono tebakaaba bave mu kukaabya akajanja osanga bali baalabiddwa nga by the way ewatali nnyo interference bweti abantu balonda abantu lwa busobozi bwe batunulamu nga yanaakola nga yasaanidde kati njagala nku ekyokulabirako bonna abeesowoddeyo ku bwa speaker obamanyi Paulo Mwiru Robert Mao Oboth kati tubeere ku abo gwe bw'otunulamu ani yandibadde speaker omulungi if you compare the three benkompeyalinga the three ndooza awo ŋŋendawo ne Mao bwemba situnudde wala oli mutuufu nnyo Robert Mao yandibadde nange nga bwe ndaba yandibadde speaker omulungi kubanga olaba nga experience agirina ate mulaba nga alina n'amagezi agasobola okutuula alimu embala y'eggwanga engeri gye kiri nti kifo kyakusatu mu gundi mu maanyi yandibadde bulungi nnyo entebe eyo n'aba nga yagituulamu naye olw'okuba nti tutunuulira ebirala ebisukka ku busobozi ayinza obutafuna mukisa wadde nga yandibadde waliwo n'abalala abaasuuliddwa ku mitendera egy'okusunsula naddala mu NRM nga bandibadde balungi okusinga Oboth nga bandibadde balungi nga bandisinze ttayebwa naye olw'okuba nti pate yavuddeyo n'ekyo kye baasazeewo bingi nnyo bye bazze nga basalawo mu kokasi zaabwe ne tubiraba nga tewali kikyuse mu palamenti naye tayebwa mulungi nti is a very good learner tekitegeeza nti yabadde asinga ngamba muyizi mulungi atya ayina nze engeri gy'ajja akyukamu n'ebintu bye byonna ekyokulala baba mujjawo bandikanze nnyo abeegatta ku NRM tebiriimu kukanga ekyo nakyo gyekiri anti kati nkugamba bwe nti tebiriimu kukanga anitayegatta bwegasi ku NRM saawa eno ali mu kunoonyerezebwa anti nkugamba anti era ngenda kugamba ekyo kyennyini ekyakoleddwa Anita Among ekyo kyennyini ebiri ku Anita Among essaawa eno kyasse ababadde ku opposition nga bagundiivu
ebitundu 7 kati kizibu nnyo okugamba opposition ng'abadde mugundiivu va ku bano baperegesi LC32 naye abagundiivu abakulu abalungi NRM yandibanga ekomye kwabo be yali kulutinze besides nti anite oba asobola obbogereza nti obaani era nze nga bwe mmanyi President Museveni embalaye President Museveni oyo atunuulira wala era yensonga lwaki bwe yazze ku speech awo yagambye twetamwadde ebyobufuzi ebyenjawukana mu ddiini eyo tekyabaddewo nnyo tekyalabikiddemu Emwanita Amongo omwo ne mu gundi tekibaddemu nnyo wabula tribalism yalabise nalaba nga badda ku X ya CDF nga bamugamba lwaki bwe yavaayo n'agamba nti my boy Tayebwa tofaayo ne bakuba nnyo ne bagamba lwaki kakyako babadde balina okujja bakakube tu emikutu gyogedde nnyo kamulabe mwegatta ku Museveni lererererere ebirala kakati kamulabe ndooza muyize kwanita mu kati ekyo kigenda mu sensi NRM olw'okuba nti nassala ebbeedi yaayo ebadde nga opposition ebiseera ebisinga gyekuliza abakulembeze abalimu ensa ebasokoolayo kati kibazzaayo kati babadde tebayinza kumala gamma Tayebwa kifo ekyo wadde si bye bimu ku byesigamiziddwako naye kyatunuuliddwa abakukunavu nga singa Tayebwa taweebwa kifo ekyo NRM paka muwoozi newe yabadde nga yazze CDF okufuuka president kyandimubeeredde nga kizibu okumala gali recruitinga abantu ba opposition okubaleeta muki mu NRM kati obadde toyinza ekyo kati omuntu toyinza mala gakiraba naye nga kitaasaako kyamuleese okubeera nga asiga kubanga weefudisi bamukubye yajja buzzi bakubya Anita Amongo yajja buzzi NRM bw'oyita ku secretariat bano babimeeza abagenda ku zi TV bagamba President Museveni koolabe olekawo abaana abaffe enzaalwa n'ogiraba mujja na nnyina n'obawa ebifo Kadaga naye yagibwayo ku bwa speaker wadde nga yaliwo NRM nedda ebisanja bye byaliweddeko NRM yakisetinga tebiri mu kwagala 2 terms ku speaker ne kugundi Kadaga yali abaddemu ku bwa speaker awo nga yeetolola emirundi 4 kumpi olowooza biki byawadde both enkizo ku balala muwulize ewa President Museveni olina okuba oli muwulize olina okuba ng'oli muwulize both muwulize ate munnamateeka ekirala amateeka ge tagayiga bwizi nga Anita abadde waliwo newe bamujjukiza rules of procedure ebya opposition ne bimukubamu awo okusinziira kano okay you gave it okusinziira ku kino nekino bwe kiti tokunakola bwoti okay senyo sit down no problem kati ono both munamateeka alina okuddala eri awaggulu mu lusenga bwe wandigambye Lukwago abantu bwe batyo tu aholdinzeko ministry enzibu ya defense Sinyangu and Veterans Affairs kubanga erimu ba veteran sibangu kuhandolinga genda wali ku Kawadisa ojja okumanya nti sibangu okutegeera entegeera yaabwe CM kati omuntu ababeera muko n'ebyokwerinda n'engeri gy'atambuzaamu budget ya defense yemu ku budgets ezisinga obunene mu ggwanga so bw'ebanga etambulidde mikono gy'omuntu nga taliiko nnyo nziro muve ku buno obubaatibaati naye enzire eri yennyini ey'omuggundu sike kale ate nga yagasanga busanzi nga baagamuwadde buwi waliwo eyagamuwa so si ye yagenda n'agadivertinga there is someone who diverted n'alowooza nti bakama abe bajja kusanyuka nnyo singa nabo abamegulirako ku ttooke kati bano tobaleeta mu ebyo naye Oboth abadde ne budget ennene mu ggwanga kibanga Katumba wamala okujjako nga otakudde butakuzi toyinza butamukwata n'omuwayo ku office nnene nga yabwa prime minister singa oba oyagadde kubanga ministry ya works yes egezezzaako ne wakati mu kusoomoozebwa kuba bagikuba mu eyalayini bagikuba mu Uganda Gauge Railway wadde yaluzinga omusango ogwo gwa Rift Valley ebice ebyo enguudo ezoononeka amangu naye yes agezaako kulaba nga ministry agikola ki agiwumba omanaye nga yange etambulira mu 4 trillion n'okudda waggulu toyinza musanga nnyo mu lubu lw'enguzi kati yo both alina budget nene kati almost efaanana ne budget yaki
y'obwa sipiika toyinza kudiibuuda ffwa ku gavumenti ng'eno etayagala naddala abali mu bifo ebyo eby'amaanyi ennyo okubeera nga bafuna kasente ke batakoleredde. Bannayuganda beemulugunya nnyo haazi ku ngeri paalamenti gy'ezzenga ekwatamu ebintu byayo nga bagamba oluusi amabaga agasinga tegagenderera kuwuliriza munnansi kyayagala okuggyako okusaavinga gavumenti naddala pulezidenti mu kiseera nga sipiika wa paalamenti n'omumyuka bakyasalibwawo ruling government bannayuganda balina kusuubira ki? Lw'abantu kusuubira nti amateeka meeru ganyigiriza abantu okusinziira ku bigendererwa bya buli muntu kuba buli omu yandyagadde etteeka erimu favoring naye amateeka gaffe si ge gali awo ennyo g'oyinza okugamba nti bagakola gabonyeebonye abantu ebiseera ebisinga. Nja kuwaayo etteeka limu, nja kuwa amateeka nga etteeka rationalizing eya bill okugatta ebitongole. Ekintu ekyo lwakuba nti twakitunuulira mu bali abafunamu amakampani mbugaali gasuubira tenda zaabwe okugwa naye mu butuufu toyinza kuddira kitongole kyali kifuna musaala eyo UCDA yali efuna omusaala ogw'abantu 3,000 nga gusasula abakozi ba gavumenti aba bulijjo 8,000 ako kokka kwosooka okutunuulira. Ekitongole kyali kifuna omusaala iddi waakyo n'abakozi baakyo abakozi 3,000 bekyayina kyali kifuna omusaala gwa sente ezisasula abasomesa n'abantu abasawo aba bulijjo 8,000 nga tuyinza kigumiikiriza kubeera ngo singa oba oyagala kukatinga ku budget tu ng'era tekiinanyo omanyi outcome y'omuntu kibanga magogo singa cranes ebadde teyina gyegendagenda mu ttiimu zaffe ez'omupiira neebaako byekola omupiininga nyonyonyonyonyonyo mangu nnyo naye kati mulimu n'abamutyamuko nti okusinziira ku cranes yedda olabanga kati ettiimu z'omupiira ezibadde zikulaakulanyeemu kakatonotono kakati ab'emmwanyi okusinziira ku magoba ge tufuna ne ku ssente ze bafuna nga toyinza kuwa nnyo UCDA credit okusinziira ku magoba ge tufuna mu mmwanyi nga toyinza giwa nnyo mbuula okuba tufuna $1 billion mu mmwanyi so nga ate abatakola mmwanyi aba Germany abatazirima bali mu 24 something billion abatazirima Germany Italy bebamu kubasinga otwala emmwanyi yaffe wano mu Uganda batwala emmwanyi nga kase just taliiko nti Uganda bo we batuuka eri ne bamupaakinga ne bakola buli kimu ne bateekako made in Germany ne bafuna ssente nnyingi okusinga ffe Abannayuganda. Africa yonna Mary efuna 2.5 oba billion mu mmwanyi zonna kyokka Africa y'emu ku nsaale okulima emmwanyi kati nga toyinza kulekawo kitongole ng'ekyo naye olw'okuba nti abaavuga agenda bo bayamba makampani agaali galowooza nti tenda zaago bagenda zitwala ne bakivugira emmwanyi yaffe biki naye ng'olaba ekitongole kyalina okudda wali ekitongole kya madamu Kagina ekya UNRA kyalina okuyingira mu wakisi oyina gundi General Katumba Wamala ate oyina ne madamu Kagina bonna bali ku ddala lya waggulu ate madamu Kagina nga yaafuna nnyo n'okusinga minisita ng'ekitongole ng'olina okiyingiza wali wakiri onaafuuke commissioner bw'oliba oyagala omuteekeri naye kati abantu envuga yaffe yebivuga obulala kibanga General Court Martial oyinza okwesanga nga ebitundu byayo 70% birungi naye nga akamu kano akaali kamu ako kaleeta alamu akamu ako okukwata abaana ba Nuupu n'ebirala kadibye etteeka eryandibadde eddungi nga gavumenti erina kubeera nga teyeeyambisa mateeka gano kugakozesaamu bibi amateeka katukankugereze okuleeta obujulizi bukubuze emyaka kumpi ena osibye abantu obujulizi bukoze eki bukubuze kati omuntu anaayagala atya General Court Martial Law nga abaana wabakwata n'obasiba so singa oba tobitambulizaamu byabufuzi etteeka ne litambula bulungi etteeka lirina okubaawo liruŋŋamya abajaasi banaabaluŋŋamizaabo abajaasi bajja ne bakuba poliisi kibooko wali ku Ntebe Road ne bagiyingirira oba baali be SFC
ng'ani anaabakwata ku kooti zino eza bulijjo. Wabaddewo era komiti gundi kooti marshal tezibadde kooti mu butongole zivuddeko tezaali kooti naye nga it was a disciplinary committee of course tosobola kuvaayo kuba bantu mbooko n'oba nga tokangavvulwa. Zibaawo naye disciplinary committee zaawukanamukko kuba disciplinary committee eyinza okuba tewa kibonerezo kyankomeredde. Bannayuganda okusinga baali bawakanya kya muntu wa bulijjo owozesebwa mu kooti z'amagye. Yes, naye ate n'omuntu wa bulijjo waliwo abantu ba bulijjo Mary ba AD babantu mu kukozesa emmundu abantu bwe bali nnyo era be basooka n'okkuba alamu mu bijjeewo ebyo legererere bikola ki naye nga gye bali abayambako kubakozesa emmundu ezo obubi. Abantu bangi babayambako n'omusanga wali nga musiisi wa capati n'essebo nga yeseeta. Tuzze nga tulaba amabaga ag'enjawulo gwadde ogezaako gamba nti tegafuluma nti nga mabi. Gafuluma nga ganyigiriza mu busonga obumu. Naye nga nze kyenjagala okugyawo pikica ye y'Abannayuganda olowooza nti Museveni bw'ayisa etteeka nti sovereignty bill, copyright, nti oba building control act mbwawo tuba tetunyigiriza nnyo. Okirabira wano Quantum. First day bakwate, second day bakwatire ddala, third day batulugunya waaki, fourth day bamumalamu ensa. Era n'amaniyo ndowooza wamulabye. Obuzibu bwabulina ku process. Otegeera. Obuzibu bwabulina ku process okunoonyereza kugenda maaso mu kisango kye ejagguddwa ku muntu. Nga tannaba kuswazibwa, kwanikibwa, kutyoboolwa misango kye kitegeeza kyenkugambye nti process eba erina okubeerawo. Kyekiri kye tubaddeko. Nti mateeka galina okubeera nga bw'oba okola ekintu tokikolera wabweru. Kyekiri kye tubaddeko ne nkugamba nti gavumenti togoberera mitendera. Enkwata gyekwatamu ebintu n'ebipoliticizinga biki ebyo kyekigireeta ovuma amateeka gaayo. Njagala kubuuza tugenda genda mbulanga kadda tujja kudda nakyo kubanga njagala kubuuza nti mu mbeera bweti tumanyi nti amasiga agaddukanya eggwanga gali asatu executive esiga eddamuzi ne parliament era galina kukola nga geetengeredde. Obwetengereze bwa parliament tusobola obufuna nga speaker akulira parliament alondebwa tumufuna mu ngeri gye tumufunamu kati nti party ruling party ye musalawo. Tusobola okufuna okulaba ku parliament nga yeetengeredde ekola emirimu gyayo awatali kuyingirirwa baleeta ba speaker. Esobola singa baba bagendedde ku mulamwa gwa chairman waabwe ozoowulira kankugereze ng'NRM ku sovereignty bill. President Museveni yennyini yavaayo n'agamba bye nabawadde nga tuli eri si bye mwaleese. Olina okusalirawo parliament. Kitegeeza. Wabadde eri mu kibiina eno house parliament musiga. Kitegeeza babuuka ku mulamwa gwa nannyini kibiina. Nannyini kibiina wankiza okulagira. Tontegedde. Tusobola okulaba obwetengereze bwa parliament. Yes. Mu ngeri nga mwene engeri gye tufunamu ba speaker abakulembera parliament yaffe. Tusobola katusobe tuveeko mu kuumulamu nzize enkulage engeri gye tusobolamu okufuna obwetengereze obwa parliament singa parliament ebeeragiddwa bulagirwa gw'omubaka oyinza kukola ki nga bakulagidde. Tayinza kwetengerera nga bagiragira bulagizi. Katukomeo. Kale tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekisemberayo ddala nkyali Hazi Kitunzi ne mwannyinaze Mary obadde ogamba okusinziira ku nnonda y'abasipiika ba parliament n'abamyuka gye tulinawo nti NRM yeesalawo bw'esonga negamba nti tuwadde ono atukwatire bendera obviously baba bayiseewo n'abalala basalawo. NRM bw'esalawo n'ereeta omuntu ku bwa sipiika n'obumyuka definitely aba agenda kufuuka sipiika oba deputy okusinziira ku muwendo gw'ababaka oguli mu parliament NRM gw'erina. Ekibuuzo kyange kibadde nti bwe tunaaba tukyalina engeri bwetyo nga gye tufunamu ba sipiika obwetengereze bwa parliament tugenda kubufuna tutya? Obwetengereze bwa parliament wano tuli mu nkola y'ebibiina ebingi. Kitegeeza nti ekibiina kisalawo nnyo ku memba wa parliament ku speaker addako oba ekibiina kisalawo nnyo ku memba wa parliament agenda kikiikirira. Tusooke tuddeyo emabega abamemba ba parliament abo NRM beesalirawo bajja batya era basooka mu kamyufu ekiraga nti bayita mu kamyufu akaba kakkiriziddwa NRM
ate akamyufu ako era kalondebwa abantu ba NRM ate ng'ebisalibwawo byonna mu kko era ziba nnambika za chairman kibiina kyekisalawo kati tegeeza asooka n'ajja nga yenna ayambadde yero kuba n'abaamusindikayo era baba baali mu yero kati bw'amala okutuukawo nga yenna ali yero kitegeeza alina kutambulira ku ekyo kati ate ne kibanga ekintu ekyo Mary kiwagirwa side ey'opposition kitya nti ne Nuupu bwe yabadde egenda okulonda ani eyandisaanidde okubeera sipiika wa paalamenti ey'e12 teyamujje mu baludda luwakanya gavumenti teyavudde mu DP teyavudde nti era tewabaddewo nkola yonna yes tewabaddekwasiza bendera yes ate oluvannyuma lwa National Unity Platform okutuula so si nti baatudde ng'oludda olwa opposition ne balonda mwiru asobole kati olw'okuba nti opposition yaffe kuva mabega ezze okuviira ddala nga leader of opposition amaze okuteekebwa mu kifo nti olw'okuba nti leader of opposition yajja nga ayina kuva mu kibiina kimu ekyo ekiba kisinzizza obuwagizi ku side eya opposition kati kireetera n'okubeera nga nabo era be balina amaanyi agafulontinga speaker abali ku ludda olw'opposition agaleeta speaker waabwe era yaba alowoozebwa ennyo nti yajja okukola ki okulya ng'ovudde luli kanyeebwa NRM ke yabatega akakakadaaga okuba n'amaanyi bwe gatyo kaali kanyeebwa butawa ludda luvuganya maanyi era olaba aba-opposition balowooza nti banyiiza President Museveni abamu ne balemwa n'okulonda owaabwe gwe babateereddewo ne bawa kadaaga mbu banyiize omukulu nga kati bwe tuyinza okubalaba nga bayiikidde oba Pasisi Namuganza ne batalonda waabwe mwiru mbu basobole okunyiiza omuntu kati olw'okuba nti ne opposition eyandibadde wabula gavumenti era erabirwako kubanga singa kibi opposition yandibadde ekikubamu ebituli kine NRM kyekola ekyenarem okuba nti efloatinze omuntu siri against national resistance movement kuvaayo n'abakandidate bewandako kibi kubwetengereze gundi yewaffe ne Nuupu nevaayo n'owaayo naye tugamba kibi kubwetengereze bwa parliament kubanga kyabulabe gye buli nze ndowooza wandibadde nga w'akakiiko k'abakugu akatuula ne keekenneenya mu babaka ba paalamenti ne kavaayo n'amannya ge kasekende ng'ani akaleeta akakiiko ako akakiiko kandibadde k'abantu nga bali independent nga tebasobola wuliriza nga si bannabyabufuzi naye nga tugambe nti bakugu tugeze mu nzirukanya mu nkola y'amateeka oba kandibadde kakiiko nga kakugu anti ngamba nti tebaliiwo waakiri oleka paalamenti yeeronde kuba tebaliiwo bannaddiini sipiika wa paalamenti yandibadde talondebwa lwa nsonga ya kibiina kye anti sipiika wa paalamenti okusinziira ku nnyingo ya paalamenti ewa obuvunaanyizibwa ababaka ba paalamenti bulijjo amateeka gakolebwamu ennyingo ya paalamenti ewa obuvunaanyizibwa paalamenti balonde sikiganye nze ndaba nga wandibaddewo akakiiko k'abakugu akeekenneenya buli kisanja nkugambye kyendaba kyekyandibadde sigambye nti kyekiri akandibadde keekenneenya ababaka ba paalamenti mu kisanja ekyo abayiseemu ne kagamba nti ku bano tuzze n'amannya 3 kwe tulina okulonda tugambe nga bw'olaba nti bajjages 5 batuula ne basala omusango komiti eyo neetuula neesalawo nti okusinziira ku bino na bino tunoonyereza background y'abantu bano bwe bati ne bati tebalinako oba nziro ya nguzi tebalina mivuyo gyonna mwe beerabikidde kwega omukululo gwabwe guli clean ne bavaayo n'amannya era ne bamaliriza nga bavuddeyo n'omutuufu sipiika ne deputy wa watali kugamba nti kibiina kya byabufuzi nga bwe kyandibadde ne ku kakiiko k'ebyokulonda tisentebe n'olukiiko lw'aba electoral commission nabo bandibadde teba influencing bwa president nti yalonda nga bwe twandibadde tulaba ne musiga eddamuzi nti abalamuzi bandibadde nga nabo waliwo akakiiko akabalonda okusobola okufuna obwetengereze bw'amasiga ago tebisoboka mu Uganda ate ne mu nsi yonna tebisoboka
era ababikola babikkako kubuzaabuza abantu. Ne Kenya yali yeefuula ebitambuliramu byamaliriza Odinga kubanga there is no one who is independent in this world politically. Oba ogenze kuyingira mu bintu bya politics. Era ffenna tukimanyi bulungi nti wano ebimu ku ebyo Bungereza byetunuulira mu bwa presidency bwa Uganda kwe kubeera nga tefuna president mukatuliki lwaki. Era bajja bakugamba president omukatuliki kizibu okumala gafuga wano mu Uganda. Abangereza be batukulembera. Abasiraamu Abangereza babalozaako. Idi Amin Dada balowooza waabwe bwe bamukwasa ekintu ne bamukubisa obote yali atandise okufuuka omukominisiti mu buufu obwo ng'atandise okudda ku sayidi eri bamukubisa Amin bwe yajja kyamutwalira omwaka gumu obeegi nga yeegasse edda ku Gaddafi ku Pakistan ne bawamba n'ennyonyi eyalimu Abayisirayiri. Kitegeeza n'omusiraamu bamwegendereza. Ebintu ebyo ne we tuba twagala tutya mu gavumenti nti tugenda kujjawo politics ava ku madiini simanyi ennono n'ebisigadde. Kiri theoretical tekiyinza kuvaawo mu bugundi. Teriiyo ayinza kujja n'akulondera sipiika nga mwetengereze lwaki. Nti olwedde ne wano wennyini tukimanyi bulungi waliwo eddiini gavumenti zeetunuulira n'egamba naye mmwe mwandiba muliwo embuti tu mu basiraamu mbuuliraayo olunaku lumu lwe wali olabye twandigambye nti kale tufuneyo bannaddiini be baba babeera ku kakiiko ako naye mbuuliraayo olunaku olwo lwe wali olabye abanuupu nga bagenze Kampala mukadde. Nawe kennyini lunoonyeeyo. Argument yo givugidde ku ddiini. No, si ku ddiini. Nedda nkulaga. Linda Mary ogenda kunjira balowooze nti nkivugira ku ddiini. Nkulaga ba independent abantu abali independent abandi badde batulondera ebintu ebyo. Toyinza kubuusa bannaddiini. No. No linda argument yange yabadde nti kubanga bannaddiini kakiiko nga kaabakugu tugambe oba abantu kati abakugu kale sooka njawuliremu abakugu oyagalako baki akakiiko kandibaddeko bakugu bandibadde bannamateeka munnamateeka akiwana atali laba oli akulira bannamateeka Sema Kadaliwa yakulira kati anti tumuwadde egundi owa Law Society tumugamba akakiiko akakangavula abalamuzi kaluwa ka Justice Law gundi Judicial Service judicial ani akalonda ani akalonda kafuuka akakiiko ako aka Judicial Service President wa Uganda tontegedde byonna buli omuntu lwateekebwa mu kifo nga waliwo amutaddemu ne bw'aba obuvunaanyizibwa bw'ekifo ayina abumanyi by'alina okukola ne b'alina okuweereza agenda kusooka amutaddewo yabeera mukama we anti kati tunoonya obwetengereza ani ayinza okutuula tunoonya ani ayinza okutuula kakiiko ako ak'obwetengereze kandi baddeko balamuzi bannamateeka bannaddiini bakulembeze bannono ombuuziza ani abalonda akakiiko kandibadde independent nga kali kaani akakiiko kandibadde independent tugambe nga kaliko abakugu mu mateeka abatalina political background nti oba bano bali nkugambye nga omusango bwe gusalibwa mu kkooti abalamuzi bataano buli mulamuzi naawe ensala ye ne bagatta n'agaa nti nze okusinziira bwendabye tukkanyiza ffenna bana kooti y'amagye terina kuba ekyusibwemu ekolebwemu ennongoosereza bwe bamaliriza ku nsonga ABCD bw'ozzenga obalaba nga batudde abaawamu bazzenga basala emisango egyo bwe bamaliri ŋŋamba tontwaleeyo kyeŋŋamba bwe bamaliri anti njagala kulaga nti mu Uganda kyolowoozaako tekisoboka lwaki nti ne we tunaaba tetunaba kulowooza ku President Museveni olwedde bano bennyini abantu baffe be tulina buli omu alina political side okuviira ddala waggulu mu nnono mpaka wansi mu madiini naye ate tulina betulabyeko nga babakola emirimu gyabwe ebyobufuzi tebabitibwa bazaalibwa we batyo anti abantu ab'ensa bwe batyo batini webali tebaliiwo you will not identify them tetusobola kubeera na independence y'amasiga tetusobola you can't era bannayuganda basuubira nti paalamenti egenda kukola emirimu gyayo nga yeetengeredde kubanga bw'otunuulira engeri gyefunamu abakulembeze baayo yes esalawo n'ekuwa ekifaananyi ku paalamenti kiina buweereza kubanga balina gye basibuka kubanga balina ababaleese era bagenda kusooka kusaavinga interest z'ababaleese ng'omubaka zaake nga si kumukongera akulira oludda oluvuganya gavumenti
olw'okuba alondebwa pate esinga ababaka abangi opposition mu parliament nga tannaba kukola kitwala gwe muntu wa bulijjo mu maaso agenda kusooka kusavinga interest za pate ye eyamuwadde omulimu. Kati omuntu bw'obanga olondeyo wansi jjukira naawe we wali omulonda era wagambanga Kyagulanyi agambye. Kubanga we tulonda bwe tutyo ne wansi tetufunangayo nze ngambye. Kuba National Unity Platform bonna abayiseewo ku kisanja kino 90% it's Kyagulanyi. Kuba NRM abayiseewo 90% it's NRM. Top waggulu ye yagambye. Ssemateeka omukulembeze w'eggwanga ebbeetu erironda baminisita bagenda okulembera nabo. Ekyo nakyo ndaba nga kikyamu. Lwaki ate? Wandibaddewo abeekenneenya abakugu ne badiginga deep. Anti abakugu abo beweesibako baalibwa dda na kawunkuumi tekyaliyo mukugu aliwo nga waffe ng'agenda kusobola kuyimirirawo Mary. Akakakiiko kaba kagenda kutuulira buli ssente kuba bye kagenda okulonda bifu. Minisita yagudde mu kifo omukulembeze w'eggwanga yamulengedde n'amuteeka nga tannaba kuweereza gwe munnayuganda agenda kusooka kuweereza mukama we. Omanyi lwaki gwoyo minisita obumulonda oba okumugoba singa abeera ate n'oyo pulezidenti era tomunenya gwalonze oyo yennyini olumu era yabeera ne impact eyo bw'ojja bagoberera kankugereze tayinza kumala galonda minisita ku kifo nga si mukunzi w'abantu tayinza mala gamuleeta. Kati kitegeeza palamenti ye 12 egenda kukola emirimu gyayo saagala osuubire mu kyanjawulo engeri palamenti gye zizenga zikolamu era neno bwegenda okukola lwansonga tewali kikyuse. Ennonda y'abakulembeze mu palamenti esigadde yeemu ow'oludda oluvuganya gavumenti alukulira agenda kuba nga alondebwa ekibiina ky'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya ekisinga ababaka abangi nga tannakuweereza agenda kusooka akulembeze interest za mukama we ye political party eyamuleese. Anti ne mukama we Speaker wa palamenti we twogerera ye 12 yasaliddwawo dda NRM kubanga balina majority mu parliament bisobola okyuka bwe banaabeera nga ku nsonga yonna balina okukimanya ku nsonga yonna nga tebanatunulira kuyisa tteeka likufavoringa oba kukukoleranga gwe munnansi interest z'amuwadde ekifo ze zigenda okulembera. Anti n'oyo era amuwadde ekifo lindako oyo amuwadde ekifo oyo amuwadde ekifo n'amasiga 3 ga gavumenti judiciary legislature n'executive nga geetengerera. Oyo amuwadde ekifo era abantu gwe baba balonda oba okitegeera nti President Museveni naye waliwo okumulonda ne wabawo instance watuuka nayawukanira bo ku ndaba yawe kizibu nnyo kubanga alina baradisi bansi kizibu nnyo owa Nuupu okuŋŋamba mbu ggwe Kyagulanyi byalowooza bibye yekka. Abawagizi ba Nuupu bawagira Kyagulanyi olw'ebyo bye bamulabamu byabagamba. Kati kitegeeza Kyagulanyi bw'afulontingayo leader of opposition kumpi 60% kyamusuubiramu kiba kyaba abawagizi be kuba abawagizi abo bateeka obwesige mu Kyagulanyi tebyawukana nnyo baba tebavudde nnyo ku ndowooza z'abantu. Ababaka ba Parliament ne laba Honorable Nambooze ng'agamba nti bannayuganda ne ku mulundi guno eno Parliament tuze naye era tuli batono nga bwe tuze nga tubeera ate ku luno ate tuli batono nnyo naye kye tugenda okukola kukuba ndulumwe bannayuganda mudduukirire. Ye yayogera batono nnyo ku lwa Nuupu jassa akadde lwakwa kaweddeyo naye banne tabakonsidering aba opposition abalala ekirala olina chance eyogereza aba independent abo si tteeka nti NRM nnyo bakuyege boogereze. Katugende Muzani Pashua's Prayer Mountain ne tobaayo ssuubi na muntu yenna agenda kutuulaawo bw'akulondera omuntu ali independent bonna bali compromised even the religious leaders. Katusinkana olunaku olw'enkya Mary aweddemu amaanyi mweraba.